Amanya bampita Atano Kia Moses omubaka akiikirira Abana-Uganda abava mu Soroti East Division mu Soroti City. Tuli ku press conference but the president amaze kubatangaza kubanyonyola mu Lungereza. Yagala kufunula omuntu wa wansi amanye kye tubadde twogerako but the president kyayogeddeko. Ensonga esooka but the president agambye ssemateeka akuwa rights ezizo ng'omuntu n'ezizze nga zimenyebwa zirinyiribwa nga FDC tukiraba tukivumirira ate tulumibwa n'abantu abawansi engeri gye bayisibwamu nga tunulira muganda waffe Kakwenza Rukira Basajja ali omukuffe mu ba activists ab'ekibiina eyawambibwa ab'amagye ne bamutulugunya ne bamuyisa mu mbeera etali nnyangu ne batuuka n'omutwala ewuwe. Omukyala n'alaba engoye ez'omusaayi. Kooti n'etuuka n'okulagira nti bamuleete ateebwe n'ekyennaku tekyasobola kusibwa mu nkola. Ekiragiro kya kooti kyanyomebwa. Muganda waffe Kakwenza avunaanibwa ku byayogera ku mutabanyi wa president. Kooti weegaana okusaba kwa kooti wekugaana okusibwa mu nkola bamuyisaawo mu nkukutu ne bamuleeta oluvannyuma ne bamukyajinga mu kooti ne bamurimandinga avunaanyizibwa okwogera endowooza ye ku mutabanyi wa president. Tulina baganda baffe ababaka Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya. Kooti nabo yabawa bbaili n'ekyabuswavu nti kooti kyegamba abatukulembera mufugabbi bakinyooma. Ffenna ne tulaba nti ababaka abaweebwa bbaili tebasobola kutuuka waka na kulabako bantu baabwe babawamba ne babajjawo ne babatwala. Kize kyeyongera tekitandise lwajjo. Abaka betwogerako baganda baffe myezi gyekulungudde 2. Ganda wa retired Colonel KIZZA BESIGYE myaka gijjo gyayita omugenzi neera baamuwamba 27 tugenda okumanya bamuwambye bwe yava mu kkomera zembuyaga ezikunta. Ffe ng'ekibiina tumanyi abantu bangi bakwatibwa olw'okusobya ku COVID guidelines. Bangi banyigirizibwa, bangi bali mu makomera, ba bodaboda, obugali bupikipiki babutwala. Embeera gye tulimu abantu banyigirizibwa olwa COVID, abamu balwadde, abamu bafiirwa ne ka kapito kennyini, n'abamu balemera okusasula bakama baabwe bannannyini bodaboda. Ebintu ng'ebyo gavumenti
ebitongole bya gavumenti byo bisazeewo kumenya mateeka binyigiriza omuntu wa wansi binyoma kooti byeragidde nitugamba ffe ng'ekibiina kitutuuse tuveeyo twogere tutangaze eggwanga nti ekiseera kigenda tuuka buli munnayuganda osituke oyogere oyimirire oveeyo oleme kulowooza nti bakulembeze bokka be basaana okulwanirira because embeera etuuseewo esusse. Tulina abantu abeefudde b'amateeka ate nga be basaana okukola ki okukuma omunayinki okuprotectinga amateeka n'okugassa mu nkola. Example, Special Forces Command bo bashootinga bakuba aba suspects mwabiraba wano ne bajja misana tuku Sheikh Kiref Boxer Zebra Senyange n'abalala bangi bazze battibwa mu mateeka. Bwemba nina omusango bwemba nsobeza nti osuubira nasobeza ntwala mu mbuga za kooti ompise mu mateeka kyegalagira nsobole okuvunaanizibwa bampe sentensi entuukiridde ku musango gwe nasobya si kujja kunzikiza kummalawo bulamu. Ekitegeeza tuli kuva ku mateeka kyegalagirira tulikola amateeka ag'abantu. Tuli kuva ku rule of law nti amateeka gagamba kino tudda mu rule of the jungle. Omunene kyasazeewo wanyiizizza nja kujja nkuyole nkutwale tukukuba emiggo mukazi wo tujja kujja tuwe engoye zino ezikoze zisigazi. Embeera eyo rights z'abantu ezirinyiribwako eddembe ly'obuntu erinyigirizibwa erinyomebwa kitususseeko tuwulira nga tetujja kigumiikiriza kiseera kiwanvu. Mu kaseera katono ekibiina kijja kulangirira emitenderwa gye tugenda okugoberera okusaba abalonzi abanansi baveeyo beerwaneko baveeyo boogere mu mbeera eriwo ey'okunyigirizibwa omuntu wa wansi. President ayogedde ku kintu ky'amafuta. Buli omu waali eggwanga we liri amateeka n'entegeka eya gavumenti tetwali badde mu fuel reserve tetwali badde na fuel reserves amasundiro mwe tusaana otereka amafuta nga makalu. Tugenda otuuka mu mbeera eya kumala Christmas omwaka omupya amafuta tetukyayina muki mu ggwanga nga kiva ku ki embeera eya covid abavuga bitrera ne bajja obasabe US dollars 3 gyemitwalo kumpi 10 buli we bajja ku test nga ate gye bavudde bakoze test. Abavuga bitrera ne bagamba embeera etukoze eki etususseeko bateekawo strike. Tuli mu East Africa n'omukago gwa East Africa niwe mba testinze Kenya newantwalako dollars 10 n'enjiji emalaba n'oyagala $3. PCR results bandi supposed okuyingira eggwanga n'entambula weeks nga 2 era kati bavuzi ba trailer bamala kwekalakaasa abatunda amafuta ne gababulako n'abaali balina amatono kintu ne kisukka. Nate bw'olengera we tuli kisinziira ku ki covid measures zetuse mu nkola.
lwaki onyigiriza omuntu wa wansi avuga trailer omusabe emitwalo nga 10 akole test at the end of the day si ye yaleta covid si yakugamba nti yatambula ne covid nvudde Kenya bantestinze ntuse malaba lunaku lumu mwagala ate mu testing covid yafuuka business covid yafuuka kukama nti abavuzi ba trailer be balina okukamibwa kati covid atuleetedde ekizibu nti woba ovuga ka 10 olina okukamibwa ku pump fuel station embeera eyo wetutuuse kati kitulaga nti Mr. Museveni n'abantu be bakulembera eggwanga basazeewo okukola covid kufuuka kintu kya kufunamu compulsory testing ze basizza ku bantu nga batestingibwa awalala n'ogireeta wano oba onyigiriza muntu atasaana kunyigirizibwa. Abaganda bagamba ennyindo w'oginyiga ekola ki egy'omusaayi. Abaturera we banyiiga Uganda tetuli kaaba kale twagala nti tulowooza ebintu ebya obulwadde bineme kutabulibwa na byanfuna nti wano tufunyewo akakisa tujja kukuta traders we ziba zijje 3,000 dollars 3 ze dollars meko lunaku lwaki onyigiriza omuntu wa bulijjo nga twagala East African Community ezimbibwe egaziwe nga maliriza ekisembyeyo president kyayogeddeko tusaba nti government etunule nnyo ekole n'amaanyi okustabilizinga okusa bei y'amafuta ate ffe tugamba nti in the next week ejja wakati wa week ejja wekibanga tekivuddeeyo nti government ekoze nga bwe kisoboka because batugamba bei y'amafuta okulinnya twera zaali zisibiddewa mu Mbaasi manye malaba ku boda ya Kenya kilometers 10 batuula ne Kenya ne Uganda ne bakanya bakijewe ekyakola ki kati oba trailer zitambula trailer ziri kujja abavuzi bakiriza baleeta amafuta tuwadde government wiki ejja wakati wa wiki amafuta gabenga gazeeyo okujjako nga gwali mulamwa gwakola sente ndala mubaki mukwekwasa ebya covid nete tulaba reason amafuta lwaki gasigala gali bei ya waggulu ate nga wali bus drivers bava ku strike so kye tutadde essira nti tugenda ku monitoringa ng'ekibiina weba government tekisootinze then ekitegeeza luno lukwe bakikola bagenderedde kulinnyisa bbeeyi y'amafuta omwana w'omunaku aboneebone omunaku akaabe nga takyasobola kuva mu kyalo kujja kukola mu Kampala ng'obwavu bweyongera tugenda kulwanirira omuntu wa wansi era tujja kunga abantu baveeyo bagaane embeera ey'okunyizigirizibwa nga babbibwa mu bintu by'amafuta. Ekyasembyeyo ng'ekibiina tugenda kuba nga twetaba mu kulonda ababaka abagenda okiikirira Uganda mu East African Parliament. Leero nga 24 baka enkya 25 abaagala okuyimirira mu kifo ekyokwata flaga ogenda okubeera nga Parliament ekubako akalulu okiikirira eggwanga mu East African Parliament basabibwa okujja none forms bazikomyewo nga 27 olwokuna na 28 nga 8 ogwokubiri
bwe tujja okulonda anaavaamu mu kusunsula nga abamemba ba NEC aba Constituting Electoral College basazeewo nti ono gwe tuweereza. Tumanyi bulungi nti amateeka agafuga okulonda bamemba ba East African Parliament kye bayita protocol kiragirira nti ababaka abagenda mu East African Parliament balina okulaga ebibiina ebiri mu Parliament. Balonda 9 ate ng'ekibiina tugenda kugoberera Speaker wa Parliament to making sure nti protocol nga bweragira bagiteeka mu nkola. Ebize mabega babadde batusamba nga batubuzaabuliza mu butagoberera protocol ne ku luno NEC yasazeewo twetabe mu kalulu kano ne tujja ketabamu nga tubasaba bagoberere protocol. Abakulembeze ababaka 9 abanagenda okiikirira Uganda kisuubira protocol eragira nti balina okulaga sheds ebibiina ebiri mu Parliament. Bwe bibanga biri 9 ideally balina okugabanyamu. Mu Kenya bakikola, Tanzania bakikola, ne East African Community Member States bakisa mu nkola. Wano Uganda efugabbi okumenya amateeka kisuse nene wano wekiri ne tugenda gezaako ng'ekibiina tulabike nti tukigoberera. President n'agamba eri abantu be batasuubira kujja kukima wano fomu ng'okola mu government civil servant ng'oli w'amagye owagira FDC oyagala kujja kukima fomu tebakukkiriza. Ng'oli mubaka wa Parliament oba oli kansala eyalondebwa 2021 ng'okiikira abantu tebakusuubira kujja kwata kifo ng'osaba mulimo. Ogw'okwagala tukuweeyo ogende okola eki weetabe mukali. Ebyo bye bigambo byenvunudde ku lwa Pulezidenti ow'ekibiina Honorable Patrick Oboy Amuria. Tutuusa okunyola kwaffe n'okulumibwa ng'eggwanga eri Abannayuganda, eri Bank of Uganda, eri famire y'omugenzi Mutebire Tumusiime Emmanuel. Tukakasa akoledde eggwanga, akoze gy'asobola, and kyakoledde eggwanga ffenna tukirabye. Naye byamusobako ebimu Abannayuganda tusaana tumanye nti bannaffe abakolera mu maofiisi gano abamu babikolera mu buwambe. Tukakasa nti omugenzi Governor Emmanuel Tumusiime Mutebire yali muwambe mufugabbi eri omukulembeze aliko, and alwanye nnyo okugezaako nti mu bbanga lyakulembedde nga Bank of Uganda Governor agezaako okutebenkanya n'okustabilizinga esiringisi ya Uganda. Okutuuka ne kimusobako nga mumanyi Pulezidenti wagambye nti twatuukako n'ekiseera ensimbi ne zireetebwa muno nga ziprintingibwa ne biripotingibwa ezimu zaabula nawo paka nakati tetumanyi mayitire. Ekyo kikulaga nti tubadde tuprintinga n'ensimbi ogezaako kulwana okipinga economy eya Uganda ng'etebenkedde. Uganda
Mutebire alwanye nnyo ku making sure inflation agikakanya. Uganda gwafiiridde nga tuli mu katyabaga nti tulina okwewola trillions 7 okusasula omusaala ogw'abakozi ba gavumenti n'ebintu ebirala ebiraninga gavumenti. Ekyo kikulaga lwaki interest rate ogenda okwewola mu banka ebadde waggulu. Naye yenga governor eyali principal advisor wa government n'aba n'obuvunaanyizibwa obw'okwetikka ebintu ebitereza economy, abadde n'ebyamusobako. Abadde ne Bank of Uganda yagifuusa nga wallet y'omunene. Atukulembera ng'ojjamu, bw'oba oyagala kujjamu ojjamu n'okola ki? N'ogabanyako abali kumpi naawe. Kati President abalaze nti mujjukire obuwumbi 19 obwaweba basajja abalaba. Yali NRM chairperson o Entrepreneur League mu basuubuzi. N'obuwumbi 142 obwamuweebwa omuntu omwoyo ate. Nga komiti za parliament zonna zibipinze nene weesanga yatuuka n'ogamba ye parliament gyebwoggolera eyo tebibakwatako. Nze nja kubaawo wano Katonda yalisobola okunjija mu ki mu office. Because we yali mu parliament nekimusobako ng'alaba byakoze bikyamu, abantu ne bagamba Bank of Uganda governor agenda kuva ki mu ntebe. Naye tosana kwogera bibi byonna ku mugenzi byatukoledde mu myaka gy'abadde Bank of Uganda governor. Tubisiima, tusaba Mungu amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Amin.